Essula endala egamba nti Katayira anyumiza abasomi be. Katayira anyumiza abasomi be. Lukenge yaziikibwa Nasinsi w'omuntu era mu bantu abo mwe mwali n'abaava gye yali akolera era abakozi banne bonna baasonda amabogo ga siringi 47,205 baasonda ne ssente z'ebiro ebyo zaali mpitirivu 47,205 era zino zayanjulwa mu butongole wabula ku lukalala lwabo aboofiisi abaasonda erinnya lya Paulo teryaliko kubanga tewaali yamusuunyaako nga basonda so nga ate bambi nti ndi mugezi nga mubuulire era ng'okuzika kuwedde nga n'abantu bazzeeyo ku mirimu gyabwe abakozi bonna ab'omu ofiisi ya Paulo baatandika okumutunuulira ekikijjama abandi nga n'okumubuuza tebakyamubuuza mbunga tebalina gabuuza mulogo anange ensi eyinza kudibira nga tolina kyomanyi naye buli kijja ne kibeera ku ggwe munnange nno nga bw'omanyi nti ekibi kikira engoma okulawa n'olwa Paulo lwayinda ne lukamala era eyo gye lwalandira ne Katayira gye yalusanga bwe lutyo ne lulabikako ne mu miko gy'amawulire wansi w'omutwe ogugamba nti abataka nkwenge. Mu bufunze Katayira yanyumiza bw'ati abasomi be. Ntuuse munnammwe kakejje nantabulwa ku mbaga. Juzi Katayira wammwe mba mpita ayite eyo emulago n'endabayo lino ate eryokya ng'omuliro. Omuvubuka omu muva Bulaaya yatuuka n'asalawo kuwona Masanda. Kyeyava aganza omuwala omulungi omubalagavu nga bakola naye mu ofiisi. Baba banatera okulinnya ku kasozi Namirembe okulayiragana ate omuvubuka omulala nga naye wa mu ofiisi yeemu naye olugambo ne yeefuula kaggwa ensonyi ng'omwana abba nnyina n'asigula Nalulungi oli ate anti naawe gwe omusomi wange omanyi nti abalungi mbwa za nnamaaso. Nalulungi yeekyusiza mu kiti ng'ambazi okugenda okutemya n'okuzibula nga yakkiriza dde okujja kamusigula mu masiga. Embaga ng'ewedde kasigula Nalulungi yasalawo kusenguka asegulira oli gwasiguddeko omukazi kubanga baali ba muliraano ate ng'omukwano gubasaza mu kabu mu biseera ebyo. Noono yalaba biri bityo n'agamba nti olimba temujja kugumaza mbiro. Mbwa abagole n'abasindikira agente agosiga emayembe basimbayo mbu kitooke eyo yakasindika. Yalaba ekyo tekimumalire kwe kulimbisa omugole omusajja era olwali olwo Katonda n'amuvaamu oli n'amusisinkaniriza n'amutomeza emmotoka. Naye ddala emboozi eyo gwaza yazze bwe tutambula n'ekitabo kino bwe bityo bwe byali. Emulago w'ebiwundu bamutwala aliko kateetera. Katayira wammwe nasanga omuntu yakakutuka n'okwokya ng'ayokya. Mba nkya yasaamiridde n'okwennyamira mu biwoobe ebingi nga n'omutemu atuuka mbw abasaasire kyokka namwandu bye yayogera muwabutwa ku nkoomi era awo omutemu yavaawo kibombyambwa. Munnange nange nalaba biri bityo konze Katayira waabwe ntere neeyune kabbaasa akadde e Kampala naye nagenda neewuunaganya nti ng'ate kino kikuuno abataka nkwenge. Olupapula lw'amawulire luno buli mukozi w'ofiisi ya Paulo yalugula. Paulo yekka ye yali taluguze naye waaliwo omuzira kisa eyasala omuko gw'olupapula n'agujja mu katabo n'agutimba ku luggi lwa Paulo. Mpozzi Paulo atere yeesomeko mangu. Enkeera Paulo bwe yali ayingira mu lukuubo olugenda mu ofiisi ye yasanga embeera y'abakozi bonna nkyufu. Abantu abamu baalabika nga bakyamufu okusinga bulijjo so nga ate baalina ensonga okuba mu nnaku. Paulo yalowooza nti oluusi abantu abamu bayinza okukweka ennaku mu bukyamufu. Abantu baayisa emitwe mu madirisa ne bamulingiza. Mu butuufu abamu bamukubiranga ne bujjambo. Bwe yatuuka ku luggi olugenda mu ofiisi ye gye yakuba amaaso nga ku mawulire gatimbiddwa. Ssebo wange ekyekango tekimanya muzira naye kiri mu ttukata agwewo ennume y'ekigwo. Ekintu kyonna
kyatandika okweyanjuluza mu maaso ge. Yategeera ekyavaako obukyamufu bwe yalaba. Yajjukira okulingirizibwa mu madirisa awamu ne bujjambo, era yalaba byonna biri bityo ko ye nti wano wafiira muloge ekiwummulo ka. Bwadde eka wabula eyalugera nti nsobedde eka ne mu kibira yalutuusa, kubanga n'eka kiri mu ttu byamusobererayo. Yasanga eddirisa ly'emiryango liggule, so nalyo yali alese alisibye bulungi. Bwe yayingira mu ddiiro, enviiri ne zimuva ku mutwe bwe wa, amatama ne gamuddukana, emmeme n'emusinduukirira, omutima ne gumutundugga, olubuto ne lumutokota, entegetege ne zimukubagana ne zimufamba, kubanga awo we yasanga ebitabo bye nga bitaaguddwa nga n'ebimu biyuzeyuze, ebifaananyi byonna byali byaseeyase. Yalaba ennamusa etuuse ku nnyooge ne yeesogga ekisenge, naye yali akyali eyo nga si kibejjo mu butuufu. Nyinza n'okukugamba nti teyali kantu konna, kubanga buli kantu konna kaali katwaliddwa. Leero omubbi yava mu kumubba n'ayera bwezinju, olaba n'emikalabanda yagitwala. Kiri mutu yayagala okutandulula ku bigere agendeko mu ffumbiro. Eyo mu ffumbiro yasanga omukka gunyooka mu masiga. Ekyo nno nakyo yakyewuunya. Yakizuula mangu nti tezaali nku, zaali zinyooka wabula empapula. Yakutamako yeetegereze okugenda okwekkaanya ng'akapapula akaali kasigadde nga kakyanyooka kaali akatundu akasigadde ku bbaluwa ye ey'obuyigirize. Emmeme n'emutyemuka n'asenda akapapula okukajja mu muliro. Ddala yali bbaluwa ye ey'obuyigirize, yali digiri ye gye yafuna e Bungereza, eyamufuuyisa empewo emeketa ng'omuzira. Ebbaluwa eyamuliisanga ebikalu bitaaka, wadde ezziga ly'omusajja liva wala. N'ekiri mutu yatandika okuyunguka amaziga, era yatemera ddala omulanga ng'afiiriddwa. Aba akyali mu kweziribanga bw'atyo, omuntu n'akuba koodi emiryango. Pawulo yasangula amaziga agaali gamutuuse ne ku matama. Omuntu eyakuba koodi teyali mulala wabula Lebbeeka omuwala eyali ng'enfiira bulago ya TN ne Pawulo mu biseera eby'emabega era ebyalinga ebirungi. Pawulo omubbi yamuleka buggo era yatuula awo n'alowooza ekyokukola nga takiraba. Abantu bangi bajja okumukubagiza, kyokka abamu baalabikanga okumusekerera obusekerezi mu kifo ky'okumusaasira era nga bakaaba maseeneeko. Era waliwo n'omuntu gwe yakwatiriza ddala ng'amugeya n'amaaso. Mu butuufu bonna be yasinga okwetegereza ng'okusaasira kwabwe bwe kwali okw'okungulu yali Lebbeeka. Okuva edda mu biseera Pawulo we yaganziza TN, Lebbeeka yali yeegomba nnyo omwana mulenzi ono, era mu biseera ebimu Pawulo yagaana okukemebwa. Oluusi Lebbeeka yasoomoolezanga ddala Pawulo nga bw'amugamba nti ye ate ffe abaddugavu maama ng'enziro wanditwagaddeko ki ate ng'olina abazungu ba TN. TN bwe yamala okwabulira Pawulo era Lebbeeka yamukomekereza nti TN ataakuleseewo n'agenda n'abayidde entumbwe, naye nali ndowooza asaaga busaazi tayinza kukuyiwa. Lebbeeka bwe yajja okukubagiza Pawulo era yayongera okumukomekereza nti simanyi bano ababbi bakaggwa ensonyi n'ebifaananyi bya TN baabitutte. Annanga abakazi, Kama yatonda omukazi n'amala. Ekibuuzo ekyo Pawulo teyakyagala nnyo era teyakiddamu. Kyokka Lebbeeka yayongera okumusojja n'amubojjerera ddala ku luwonzi nga bw'amuduulira nti ndowooza era kati namwandu gwe onoomubudaabuda, gw'ate munno bw'ati onoomuleka ttayo.
wabula musajja wattu kiri muttu yasiriikirira ddala busirisi kyokka nga muli afuuyirira Kanwe Rebecca atera asiibule ekyekitala aba agenda okusiibula ate omugenyi omulala n'akuba koodi. Yali Ssenyange era omu ku bakozi b'omu ofiisi y'aba Pawulo, naye yava ku by'okukubagiza Pawulo ebyamuleeta n'adda mu byakubalaata bubalaasi nti bannange munsonyiwe okubatabulatabula, naye Pawulo olina enkwaso ate eno Becca atuuseeyo ddi okuggyako nga mumpaayo akacupa gundi nja kumubbirako. Awo Rebecca we yajuukira nti maama oli kuki? Onondoopa waani eyo gye yakutumye okunkuuma? Ozza kulya nakubala baana nandiki yeegwe musajja gwe. Musajja wattu Ssenyange yalaba akeetyabidde akalimu obuwuka kyeyava yeefukumula nti mukazi wattu mbadde nsaaga busaazi njogera ndimbega abagenyi makondwe kubanga bino byonna Pawulo tebyamuyamba kumuwa mirembe era yasiza ddala ekikko abagenyi bombi bwe baasiibula era amangu ddala ng'amaze okubalinnyirako mu lujja obutabanga abazze okusaba omunnyo yayingira mu nju ne yeggalira n'agenda atula ku kitanda kye ekyereere n'okulya teyalya kyaggulo n'otulo twagaana okujja mu maaso. Pawulo yasula atunula mbebere ng'omukulu ateetimba era yalaba ekitanda kimuzitooweredde n'akifubutukako awo nga mu kinywambogo n'adda mu ddiiro lye. Awo n'alowooza ebyensi byonna yamanyira ddala ng'obudde bumuzibiridde wadde nga bwali butandise okukya. Era musajja wattu yalaba biri bityo n'ayeeyaamu kugenda waabwe mu kyalo. Emizimu gy'ewaabwe mu kyalo gitere gimuwunyeko. Abantu no balina endowooza eyo bwegenda emizimu gy'abajjajjaawo gikufuuweko bo baafa baali tebaagala bulamu. Omuntu abadde yegeyege nga tasobola yadde okunkuba oluyi mu bulamu bwe ate amala okufa ate olina endowooza eyo bagundi. Olugendo luno olutali lutegeke era yalutandika ku makya ago. Yalabiraawo ng'asitudde era ng'akuŋŋaanya obubwe nno bwali bubweki nno anti omanye nti omubbi yali amaze okumwera era nga kati musajja wattu yali yeeyaguza lujjo. Bwe yamala okukuŋŋaanya obuntu bwe yajjukira nti yali talina ssente n'emu ate nga n'emmotoka ye yali ku bikondo. Kyokka Katonda yakola obwongo obuyinza okukola amangu naddala mu biseera ebizibu. Bwe butyo obwa Pawulo bwatandika okujjukira buli wantu wonna Pawulo we yaterekanga ssente n'ekyekitalo buli we yakwatanga ng'akwata mu lyampiki. Yanoonya mu bifo ebiwera kyokka nga buli wamu omubbi ye yali amusooseewo. Omanyi omubbi oba alina kizuuzi yalaba biri bityo n'akwata olukato n'abiwummula eby'olugendo naye aba atandise okubiviirako ddala. Najjukira nti mu lwatika olwali mu bbaafu yali ataddemu obupapula bwa ssente obuzinge yali abutaddemu ng'asaaga oba nabwo kizuuzi yali abuzudde kyali kikyagasa era okugezaako okunoonya. Yalwawo ng'akyebuuza yalwaddaki ne yeevaamu n'agenda mu kinaabiro. Wakati mu kutya n'essuubi n'akutama n'awammanta ng'atalina maaso n'agguka ku lwatika n'asonsekayo engalo ze. Mu kifo ky'okuggyayo ssente yakwata buyembe bwa kiyenje omukono gwe ne gwekanga ate n'aguzzaayo. Eky'omukisa ku mulundi guno ssente yaziggyayo. Bwe yazanjuluza yasanga mulimu siringi 10 zokka. Ezo zaali zijja kumumala okumutambuza kyokka teyasigaza wadde ekkuba ennyonyi. Bw'atyo Pawulo mazuuka kiri muttu n'akkirira ekyalo. Pawulo bwe yatuuka mu kyalo enviiri zaamuva ku mutwe. Mu kifo ky'ebyalo ebigudde akaleka yasanga nsiko ziwunga okuviira ddala ku mugga n'okwambukira ddala ate olyoke agwe mu katalatala. Yasanga ng'ezo ezaali enju zaafuuka dda bifulukwa n'ennyumba ya jjajjaawe kaawonawo. Yasanga enkuyege zikyagikubira enduulu
ng'eyali ezizza omusango nga n'eyali eya kitaawe baazibumbira nga yafuuka dda kifulukwa. Yiyi Pawulo ono bakadde be bonna nnyina ne kitaawe teyalina na baganda be. Mwana ono entambula yeetambula nga ali omu. Abantu abatonotono be yasanga ku kkubo yabalamusa bulungi, musibye mutyanno bannange, naye ng'abamu bamuddamu bakuumiira ate ng'abalala tebeddiramu ddala. Pawulo bwe yatuuka mu kasitenseni ku kaduuka ka Tebyetisse, awo we yasingira okwetegereza ekyalo kyabwe kino. Akaduuka ka Tebyetisse kaali ka busitoowa nga kaseresebbwa amabaati ate ng'ebisenge bya ttaka era ng'ekisasi kitudde ku mpagi 4 namba. Obuduuka buno bwantama, aye butera kuba bwa balogo. Tebukula, tebugwa, tebukaddiwa, tebujjira, tebuvaawo, wabula bubeera awo ate tebabadde bakyafu woowe. Mu ddiira awo waaliwo ekimeeza nga kuliko n'olubbobbo. Mu lubbobbo omwo mwalimu ebiragala ebyali bifuuse ebireka. Pawulo yateebereza nti mu lubbobbo muno mwandibaamu embalagala. Embalagala ezo zampoomeranga. Yosefina atusiikiranga embalagala ng'ateekamu kakaamulali. Byedda bisasika mwanange. Embalagala zaabanga ziwoome ezo teekamu kakaamulali ne zimyuka, naye bino bye mugetaageta. Abantu mwonoonye butonde bwansi bannange. Mukazi yakwatanga n'agoya obuwunga bwe obwa sukaali ndiizi n'obuwunga bwa muwogo n'akologa n'asiika embalagala n'ateekamu ne kakaamulali. Ne kati wamuteekamu biki n'ebikwakwaya. Nanga abantu b'ennaku zino nze simanyi na kumanya. Sukaali ndiizi tabuze n'obuwunga bwa muwogo tebubuze. Bwe mukola ebintu nga byebyo byennyini, bannange mutulekese. Paani wamwe takyawoomera ddala embalagala zino zaatuwoomeranga mwanange. Ng'otwala 10 siringi 100 embalagala 10. Mbw'olwokuba ekyali mu lubuto kyali kifumba mutuku, yatandulula ebigere mu kaduuka atera agule ku mbalagala. Naye kyamubuukako aba ayingira ati namungi w'omusowere eyali awemberedde olubbobbo n'abuukira wamu n'aŋoŋa n'obusungu ng'alinga anoonya omukambwe oyo namiga amutambadde. Pawulo yakanda nsowera kuziwujja ng'afuuyira ndiga mulere. Ezimu zaamugwanga ku mumwa, endala ku saagala bantu bakyafu nga batunda ebyokulya. Endala nga ku bukowekoowe, endala nga zaagala kumuyingira mu nnyindo. Yalwawo awo ng'akyalwana olutalo lw'ensowera. Ng'amaze okululinnyako yafuna omukisa n'akaseera okwetegereza ebiri mu nanka omwo mu kaduuka omwo. Akugaye baba bakyafu ng'owakana. Baba bakyafu, tebugwa, tebuvaawo, tebulinnya, ne bulyoka bubeerako olufuufufuufu olwo. Baba bakyafu bazibu abo, si basajja si. Mwalimu amasa agaali gabajjibbwa mu nkoba era agaali gatandise okuwumba. Agamu ku masa ago gaali masabusa. Ku masa amalala kwaliko obuntuntu cakala ate nga buli kinta buli. Awaali obunyere, weewaali ebibiriiti, weewaali n'obugirita n'obudondi bwa wuzi, weewaali n'akakebe akaalimu amapeesa, weewaali n'essigala kaali. Ku sseddala kwaliko ekikebe ekitalavu, omwo nno nga mwemuli obugaati buno bumwana akaaba. Ekyasinga okusessa Pawulo, weewaali akakebe omwali obugaati, weewaali n'obumasu. Kati Pawulo yali akyalozoolera kyabaagula okuzza eri omumwa. Emmese ezi 2 ne ziva ebweru ne zijja nga zigobagana. Obuduuka buno bwana nga zigobagana. Kaakati ziizo ku kimeeza, zizo zibuuse, zituuse ku masa, ziyise ku bumasu. Ku masu zaayitawo buyise. Zirinnye mu nsonda, zibuliddeyo eyo waggulu mu mabaati gye zaabulira. Kati bwe zaatuuka eyo waggulu n'eziryoka zeesooza. Yaleka zikyesooza Pawulo naye n'atambula nga naye yeesooza. Emigaati n'embalagala teyazigula.
ng'ogula ki ate obwo obuduuka obwo bwantama baba bakyafu obubi bw'omwana buba wali bw'aba mukazi nyinza okubukunyiya gwe keberako tebugwa tebuvaawo tebukula obugaati mubeeramu bubiri bulijjo na luli ate bannannyini bwe batera okuba abalogo bakuba emimiro kakati bw'ojja wali n'oyegambe nti kanyamba abatuuze bambi bawammanta kino bawammanta kino maama n'alyoka akwewerera okusiranja n'olyoka omuwuliramu omusera abo abantu bubeeramu buttadooba amasannyalaze ne bwe galijja ku kyalo ye asigala ku kattadooba ke ng'ayakisa wekabuzima era kati tekaaka nnyo n'olyoka omusaba kino n'alyoka akiwammanta ng'atamanyi gye kiri bantama bannannyini buduuka obwo tebukula ate baba balogo batunuulire